Yo, this is Rampan Killer in the day, Omuti gussa abantu bane mubende amatabi bwegawaguse ne gabagwira kitalo nnyo kitalo ddala webale kubanga otumbudde ku PJ the news anchor mwagalo mulungi haje kumiddeko osibye otya olunaku olwaliro kansubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okubanga ate otumbudde. Yo poliisi mu kibuga Mbarara ekyali ku muyigo gw'omulambo gw'omuyizi w'ettendekero lye Ankole Institute amanyiddwa nga Nuwamanya Yokana yafiira mu Garizi ku Lwokuna lwa wiiki ewedde. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Rizi Samson Kasasira bw'ati asabye abatuze okubanga tebeegatta ku poliisi mu muyigo guno. Nuwamanya okufa kyaddirira ye n'emikwano gye okugenda ku Mugarizi okwewummuzaamuko era nga bano basooka kuzannya puulu bwe batyo oluvannyuma ne bagenda mu mugeeyo gye yafiira. Songa atowa Securiko yakubye omuntu omu amasasi era nga kino kiviiriddeko bannannyini mufu wamu n'abatuze okubanga bava mu mbeera ne beecwancwana olw'embeera ebadde egenda mu maaso. They are here intimidating people with guns. Munamawulire omulambo gulemedde mu milambo lwa mitwalo 4 yasini bwe yasse abasecurity bwe basse omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 bayite mukama waabwe asasule omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 abasirikale abamukubye baabo mbalabako webali naye ng'omulambo gulemedde mulago lwa mitwalo 4 omulambo n'omulwadde wuno waali talina mujjanjaba abamukubye baabo webali tubalaba webali naye nga bonna abantu balwadde n'omulambo gutulemedde bazadde bange bakaabira mulago omulambo gulemeddeyo lwa mitwalo 4 ge gagusibye. Ate ng'abantu abafiire bulambuli omuwendo gwongedde okulinnya kati baweredde ddala 28 wabula ng'ate kinajjukira nti Prime Minister Robinah Nabbanja yagendayo okubanga ate asaasira era ng'ayimira wamu n'abantu bano wabula nga kino kyagenze maaso okubanga ate kyennyamiza omukulu amanyiddwa nga Wayiso Amufumbiro okuva mu kibiina kya NUP era nga bw'ati bweyagenze maaso okubanga ate akuba tooki mu nsonga eno. Goyo ne bamukwata emboko nevuga okuva wabyogeredde paka bwe bamutuusa gye tebamutta yetaaga kuba mbooko kugenda ng'akubwa mbooko. Lwaki yalinnya ennyonyi okugendayo nga tanaba kutindikayo bigenda kukola? N'owulira ombu naye minisita bannaye the law of diminishing marginal utility si byakukungubaga byakusooka kutaasa bulamu Kayongo. Ekiyingiza taata mu nnyumba ng'omuliro mweguli kwe kuba nti mulimu omwana. Kayongo bino bize bibeerawo responses era bye bireetera obuzibu mu Uganda. Health nti abantu abali mu buzibu bayambibwa batya? Ate yegaye nti bawadde miliyoni 5 teriyo tategenda bawaddi. Eno gavumenti ekolera mu kamera bwe zivaawo ng'erekera. Eno gavumenti etaasobola kujja mirambo gyatibwa bisaaniiko wano ekiteezi eyinza okuba n'obusobozi obugenda okujja abantu abafudde ettaka ebulambuli awayirayo wakoowa bw'oyinza okusubi gwe tazadde ku myaka 4 tazadde ku myaka 5 ali mu myaka 8 omusubira kuleeta mawulire ga Sara n'Abulahamu Bayibuli. Kayongo eno gavumenti emiyende emekwama kila kitu ya gavumenti hii emekwama hakuna. Bo abakkiriza okuva ku St. Stephen's Church of Uganda e Rampanga Nakasongola District be balekeddwa mu Kikangabwa oluvannyuma lwa nnamutiko w'enkuba eyafudde emba mu kiro ekyakeesa ennaku z'omwezi nga 2 Desemba okuleka essinzizo lyabwe nga liri ku ttaka. Omusuubuzi mu kibuga Kampala yasimatuso okugajambula abasuubuzi banne abakolera ku kizimbe kya Pentagon Building wano mu kibuga Kampala abamutabukidde oluvannyuma lw'okuggulawo edduuka lye ate nga babadde bateesezza obutaggulawo okutuusa nga nannyini kizimbe asazizzaamu ensimbi zeyagenze maaso okubanga ate ayongeza ku kizimbe kino nga tasoose kuteesa nabo. Oba okitegedde talina solida bateesezza beekalakaase amaduuka bagaggale ate nannyini kizimbe akoleki ateese nabo ku nsonga z'ekizimbe ekyo basina kindi sente ze yabadde ayongezaamu azijje wabula ate ye ne yeefuulamu koko n'akola ki n'alya mu banno olukwe n'aggulawo nabo bwe bati bagenze maaso kubanga ate bamwambalira.
Songa teru yeno agambibwa okufera bakazi banno obukadde 5 ku mutimbagano asindikiddwa e Luzira. Ono no yamanyiddwa nga Madina Nabbale era ng'olumu yeeyita Tina Kakembo yakwatiddwa bulungi nnyo poliisi. Wabula nga omu ku be yafera yavuddeyo n'agamba nti yamusinkana mu mwaka gwa 2022 ku Facebook mu bibiina byabwe bino okuli ekya Sisterhood wamu n'ekya Young Mamas. Weewaawo njagala ojjukire nti ono si yasookedde ddala, bangi bazze bakola embeera eno ey'okufera abakyala nga bayita mu bibiina weewaawo era ne bamaliriza nga bataddeko njabala. Kakati gwe tulina recently ate abadde antikaduuka era nga poliisi ekyagenda mu maaso kubanga ate emunoonya wadde nga agali mu kubagamba nti ali Canada. Songa ate omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo afuukidde ddala ekyewalula oluvannyuma lw'okuba nga ate akwatiddeko yali maneja wa Good Life ebibye bw'atyo n'abikasuka wabweru nga byakutte si byamala bya mukulu amanyiddwa nga Kyaga Yagayo okwono kwagasa okuba nga ate awerekereza ebigambo ebisongovu. Waye bino baki tomanyira banene ongambye ogenda kungamba ebintu byonna mb'osimaa mukyala wange lindako gwewabeerawa wamma nfulumiza obuntu bwo obuntu engera fridge ebadde leeta n'emmese ewange nkugambe weetonde oganye watch me engera buddulowa manyoko nange njagala ondage nza badde akusuza mazi lengera obutanda lengera mazi bulijjo osolawa amateeka w'ebintu bye ate mubeereewo tebabubba obuntu bwe kuba tusobola obusasula mazimute Kyaga nkusabye ekisonyi oganye kimu obuntu bwo mazimutako. Wenjogera mwana mulenzi amanyiddwa nga Tengetenge ye yatonyedda mu ggwanga lya Saudi Arabia okubanga ate akola umrah yamusuubizibwa yasa ate ng'omukyala amanyiddwa nga Namukwaya Hajaramita Spice Diana bw'atyo olunaku lw'eggulu yagenze maaso okubanga ate naye aholdinga press conference ye eya concert ye eriyo nga 10 January nga aweza emyaka 10 eno ne yabaddeko abayimbi bayitirivu nga bw'okiwulira. Jjukira nti Spice Diana muntu w'abantu naddala abayimbi bano yakulaga nti buli muyimbi abeerawo mu mbeera efaana kuba ekyo. So amamama aliyo omukwabo ababaddewo era ngo neyagenze maaso okubanga ate atendereza omukwano Spice Diana gwayina n'agattako okubanga agamba nti kati yafuuka inspiration ate eri bo wadde nga bo bakuluko mu industry ate they are inspired by her. Oba okiwulira ekintu ekyo. Songa ate ye taata amaalo gyali munnange King Saha Mulega. Jjukira nti omukulu omukulu Federation yasuubiza nga bwagenda okulwanira copyright yasera nga abayimbi abali wansi we yabasaba okuba abagumu mu bunnambiro ba mu bbanga ttono bajja kubanga ate bagiwangudde. Kaakati King Saha abuuza how far ne copyright mutuusewa ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Raina yavuddeyo n'agamba omukulu Moto Mbalanguzi nti byonna byakola abikole naye omwaka ogujja amwagalamu kabato mu comedy nga tanaba kubanga ate agenda mu parliament. Jjukira nti Rain ayagala kwesimbawo awonna Moto wesinzidde namugamba nti nze sisobola kubatolinga naye ate tusobola okukola ka kolabo oba okitegera nenzannyamu naawe ne tukola ebintu ne binyumira abantu oba okitegera oba nenkusomesa naye sisobola kukola bato n'omuntu gwe natondawo gwali mwana bwana walabawo omusomesa avuganya omuyizi oba ye bw'ati byakoze ki bwe yamutegezeza. Songa ate bo baana bawala Evelyn nga yegasse ne Winnie Success bagenze maaso okubanga ate munage bagamba poliisi bagiwabudde oba bagiragira simanyi ojja kwewulirako nti munnange engeri gye mukoze kuba bodaboda ne mubajjawo amateeka amapya kakati tubadde tusaba n'abalina emmotoka enkadde zino zi UA mufune kye muzikolera zive ku luguudo nga bukyali. Jjukira nti tuli ku UB ate nga nayo supidi kweddukira yayiriyiri. Kakati abakyala bano bombi baali bakagula jjukira obumotoka oba babagulira kubanga bayomba ennaku zino baga nti omukyala kye mugenda tasobola kwegulira motoka mulooza tulina abatugulira okitegera naye nga lulira ku bigambo byabwe tweyongereyo. Lwaki gavumenti nga bweyatadde ebiragiro ku buzi bwa boda nti bafune reflector QR code tebateeka ku bano abalina UA kubeereko enamba y'essimu n'ekifaananyi kyo kati mwe abalina emmotoka nga namapleti za UA lwaki gavumenti tebawa bipapula reflector
sina kine muvugira ne gundi ndabira ddala nga bale mwalina kubeera mu boda naye kalekeji babayama ne mugendako mu mmotoka mwandibadde mulina ebiboogerako nga mutambula nga bolaayu ng'omanya alinako ekifaananyi oba reflector QR code yokusikaminga N'abatuusako olutalo lw'omukyala Stacey Mayanja n'omukulu amanyiddwa nga Ssekyewa Yes Charles jjukira nti abo baliko abaagalana wabula nga things tebyaggwa bulungi era nga Stacey Mayanja mu interview emu yavaayo n'asojjamu kawo ku Ssekyewa. Ssekyewa n'amulabula era n'amuteekako ekkomo n'amugamba nti nkwagala nnyo naye mukwano mpa ku kitiibwa tontambala sijja kutambala. Kaakati nno bwe njogera baasisinkanye era nga bye baayogedde sijja bikuddiramu wabula byewulirireko. Zeshikulanga ku video bagana nyi wafa era we nakomye wabantu nudamu nozukira namba ate nezukira anagamba mushonga abantu bakumi zena kole chafayo zo muyiye kaya kora straight utira kumani ngenda ku Serena sike chikuru cha kuvayo na sike kuvayo na sente jaja akakulunasi Serena vayo na kati zengole Serena atembeyo ngategera kwewola ole binawo naye nze nakola papazi netunda emeza makumi aka mitwala 5 abantu ne bakubangisa kinangamba toda wala kuyamba oyingireko ku Serena emeza na milioni 3 I'm going to help you abantu badde bakulabeko Serena sije chikuru okay omanyi family yangu bidde bangama nti babadde babuloko kutono kukola tewali muntu wa familia akaita kukola ngabafaliwa chiro bangabo mwinyi wa mani akira ate kuyonja tu nebagamba bali tayonja tu ni just mbera kamujimanyi alinze kati ezo nze alinze sobola kuba chini nesa ndio uli aba uliza mai mungu ya imani kila unazo ufunya kati sobola kuba chini sagala kundagira sagala kundogolera sagala kuntisatisa era nze ntyaba hivi abakubekeyo. Meanwhile omukulu David Lutalo okukola oluyimba ne Shakira kyesimanyi oba yetta oba afunamu kwegamba olaba agaligezaako okudduka naye nga tebamuli bulungi oba okitegeera byebyo bye bamukola naye nga eyo nkujjeyo ye Gravity omutujju oluyimba lwe yayiye mu bantu abamu si basanyufu era nga bangi bavuddeyo kubanga tebamukolera obutambi obw'enjawulo nga bamugamba naye lwaki towemulako mu lulimi lwammwe kale kubanga tukimanyi bungi Gravity si muganda wadde ayimba Oluganda bamugamba awemuleko mulwe waabwe kale nabe waabwe basanyukeko ne bamugamba lwaki kale oba ennyimba zoyimba nnungi nnyo lwaki wakubayo wadde n'olumu ng'osiibula maama wo gwe wali oyagala ennyo bw'otyo lwaki tozikubako kale mu maaso g'abaana bo kwegamba balabira ddala nga oba oli awo yavuddeko oba yavaako naye nga yavaako dda kiyinza okuba kugamba weewaawo ngendako nga tenkutuusako abantu ab'enjawulo abagezi maaso kuba nga te bavaayo complaininga ku luyimba lwa Gravity omutujju balinga basatu bengenda okutuusako adda nga bacomplaininze be bangi wala Gravity obadde otuwemula nnyoko waali naye ke yafudde ate okyaswalira ani olaba obadde owemula nnyoko waali kati ke yafudde ke yafa tokyalina gw'oswalira onootya musika wemula taata kennyoko teyafa ani anaabiwulira n'abaana wazaala bakasiru tebawulira otuwemulidde ensi kale oyina eggwanga lyo ly'ovaamu lwaki tobiyimba mu ggwanga lyo lwaki tobiyimbako mu ggwanga lyo anyway oba UCC kati yoyo copyright gye muliko byo bye mutwale wa Genosale n'agula n'asinzirawo n'abaagala nnyo n'abawa ssente Katonda wange kati bwe mutuuka Wasale nga mumuyimbiramu ku birthday ye nti omunyo wabadde ku birthday ya Sale ne mumuyimbiramu omunyo weeyimbire ndandi nnyoko yafa maama weesiimye tokyalina abiwulira n'okwatibwa nsonyi wemula baana wazaala bakasiru tebawulira wemula maama ne bannazaala bo babyagala bannazaala ba Gravity mwebale kuwagira muko mu minyo mwajja ssente zajja n'aleetako ewammwe
abazadde abazaala mama wa Gravity simana baafa abazaala mukyala wa Gravity baafa nabo Gravity ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe omuniongo Gravity nzizo okwogera ku kitone kyange eky'okuyimba mwaba kikozesezza nga mulina powerful muyina amaanyi mugaggawadde naye nga muli mu kusaanyawo omulimo gw'obuyimbi ow'ekitiibwa Gravity lwaki toyimba mu lulimi lwo lwaki owemula mu lulimi lwaffe lwaki toyimba kubanga oyina eggwanga lyo era oyina ennono yo lwaki bw'oba owemula mu lulimi Luganda oyagala kwonoona ggwanga lyaffe kyekigendererwa kyo olinga omutume njagala otunuulira oluyimba empiso otunuulira oluyimba Kyokolo kati tunuulira oluyimba lw'otadde olwaleero gwe bayita omunio basebo ne bannyabo abantu abaasiika mu lumbe lwa Gravity buli omu yatunuulira Gravity nga tewaliwo luyimba lwonna mu nnyimba ze yali ayimbi luyinza kukola ku kufa kwa maama we oba luyinza kukola mu lumbe kubanga ennyimba zonna zaakuwemula omuniongo Gravity timumanyi nti ensi eno etambulira ku bannabitone gwe timumanyi nti eggwanga bwe tuba twagala olikyusa mu myaka 5 agaddako abantu okuleevuga nga baddayo ku generationi yaabwe ey'olubereberye ey'obuwangwa n'ennono mwe timukimanyi nti tuyina kuyita mu nnyimba Gravity oluyimba omuniongo lutegeeza ki oyinza kulunnyonnyola otya era bwe tuddayo omuyimbi Lili Puzzle oluyimba enkudi lutegeeza ki Lili Puzzle wabadde ebusoga ng'oli busoga naye ku stage n'olagira abantu omuwala najja yeebaka wansi omulenzi n'amwebakako waggulu bw'ogamba abawagizi nti mujje tulage abantu bwe bamanyi okuzina enkudi Lili Puzzle government where are you twalina wano omuntu eyakwasanga abantu empisa bamuyitanga Faaza Lukodo nga yakulira ekitongole ky'ebyempisa kiki ekigendererwa mu ggwanga lyaffe wabula ekisinza okunnuma lwe luyimba Kafeero lwe yayimba nti olulimi lwange mulufudde ekidiba omumbwa lwaki bwe muba muyimba ebintu ebyo muluyimba mu Luganda ebigendererwa byammwe byakutta lulimi lwaffe naye nga mwasibye mutya muli bulungi ntandikirawo abantu abakola omulimu ng'ogwange kino ndooza kigende eri mmwe bali mu music industry abakola byonna okulaba nga basanyusa abantu nga gwe oluusi bakusasulira kulaba olw'okusinziira ku kintu ky'okola bannaye okuyaggayagga tekutukozesanga ensobi yes tumanyi bitalo nnyo ebya mamawo bitalo eby'ekivulu situation gy'oyitamu bangi abagiyiseemu naye ate tebeeweebudde nga bwe weeweebuula ebintu ebimu bibeera ng'ebyokusaaga nti abantu nga ffe twandibadde oluusi tuvaayo ne tubyogerako naye tusirika olwa generation ng'olabaya naye ate waliwo ekisukka kati tayito nga zino tezirina fuluma naye tayito nga zino tezirina fuluma abantu abamu balabirako ku ggwe kuba kati gwe oli muyimbi mukulu okitegeera naye weweteeka mu kifaananyi ky'obuzadde nga naawe oli muzadde biki bino twandibadde tetutuuka ku ekyate ojja tukyayisa general nga newe batugamba nti gunda ayimba bino mu general bweti nga tuninyiiga bunyiizi waliwo abakulabirako abakyakulaba mu value wandibadde weetereza brad kirowoozeeko wandibadde weetereza bitayito nga bino kuba kati weruvaayo kale ne lukuba ogenda ku inspiration ogenda G1 kuba waliwo abakuwagira ate bangi nti naye ajja kkeera ku makyata ndikofulumya tayito nga zino kituleka waffe ng'abayimbi regulations ezandibadde ziregulating ebintu bino zisirise
ekimu ku kiraga nti endongo yaffe terina gyeraga bagivaako dda batunula butunuzi naye bannaye twekube mu mutima ebintu ebimu ng'olaba kisobola okunyigiriza muzadde w'omuntu oba abaana b'abantu oba abantu abali mu generation ebintu ebimu tubyewale okuyaggayagga tekukufula ng'omubuyabuya tetulina kwonoona ggwanga olw'okuba tuyaggayagga tutuule tufumiitirize osobola ofulumya ebintu nga nabyo bitegeerekeka kuba abantu abamu bakyakubalamu amagezi okyasobola okyusa tayito nga zino nno nedda kirowoozeeko naye ngayo omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga yandibanga ali mu hot soup oba ali ku kyokya wenjogera oluvannyuma lw'ebyo byajja ayogera ku mikutu migatta abantu oba okiwulira kaakati no munage alina abamukalakata bangi era olw'ensonga ez'enjawulo yayisiza mukyala Kasuku eggaali mukyala Kasuku bangi abamwogeddeko nti talina bina blabla twala tugende naye Fulufiga okuvaayo n'amwambalira abantu bamugambye nti teyandivumye mukyalo oyo kuba talina gwe yavumye talina gwe yalumbye yandirumbye Kasuku singa yabadde akola ki ayagala ate ye Junior awe yasinzidde okubanga ajarane on behalf of Chaliwe ate omukuru amanyiddwa nga Abaho n'avaayo ku behalf ya MK oba okiwulira ne ttiimu ye nabo ne bambalira Jennifer Fulufiga nakangubi awo nno wennyini ate ne tugattako omukuru amanyiddwa nga Omulangira Ssuuna naye yavuddeyo n'amulangira omutima omubi mbutayagaliza abakuba ekikono ewa General Salim Sale kakati yo naye ne bamuvuma okusabiriza abambadde balowooza mbu ategeera mbu bwe bagambye mu comment section mbu mbadde mmanyi otegeera naye ate naawe tutegeera oyo naye bamuyisizaamu eggaali. Anyways awenyera okuba nga ate nkutuusaako abantu abo ab'enjawulo nga bagenda maaso okuba nga ate boogera ku nsonga ezo z'enkulambulidde naye nga nkujjukiza nti Sheikh Ashraf agenda okusomera eddwa era nga yeekajja okusomera eddwa ate munange obeere nga ofunamu omulamwa genda maaso okuba nga ate omukonako ekizibu kyonna ky'olina ajja kuba nga ate akikukwasaganyiza nagamba nti ku WhatsApp kwali ne oba toli ku ground ajja kuba nga ate akukolako bolamba lampa wennyini awo ne nkujjukiza nti ka airport pickup nkakolera ddala bulungi gwe wenna aneetaze jangu mukwano obeere nga ate tukikwasaganya bulungi ne nkugamba nti atera ninawo obupoloti obutundibwa gwengo bwetaaze tuyinayo matuga tuyinayo n'emukono aye tuyinayo ne kazinga eyo osobola okuba nga ate ogulayo n'oteekayo ekifo ekisanyukirwamu munnange gwabitegeera obulungi n'oba ng'osanyusizaayo abantu bono banga atuggyemu kuki ku kasente ate buli gyentunda egirako ekyapa so n'olw'ensonga eyo genda maaso okuba nga ate onkonako tukikwasaganye ate kumira mpeera sigale nga abankumidde mweraba nze Mulangira Ssuuna saawa zino mbaweeza vidiyo eno ndi ggulu wano mu hotel ekyandete eggulu najja kulaba Fande Sale gwe mulundi gwange ogusoose mu bulamu bwange okuba nga nziza okusinkana omukulembeze gwe bayita omukulu gwe bayita General Salim Sale kale abantu buli omu ayogera bibye olwo yatuyisa emirambo nti General yazukusiza emirambo neewuunya omuntu yatuyisa emirambo yakaveeno wiiki singa 2 nakitegedde yajja ne group y'aba tiktokers ne babawo omutitimbi gwa sente n'okukakafu mbulina n'ebifaananyi mbiina naye yazze mu kavidiyo n'atandika okugamba abantu mbu abali igulu baveeyo General Sale gwe buzibu simanyi biki olw'okuba yamaze okulya kkuse ye taliiko nti oli wa Nuupu oli wa NRM oli waki ya General wansi aweereza nsi ye chief coordinator wa Operation Wealth Creation ze ebintu byange byonna bye naleeta proposals zange zonna zigwa mu Kowaya Operation Wealth Creation era afande bwe yagambye nti tugende wa Kenzo nze naganye nalemedde yeggulu omukazi wa mabina amanene ate tayagala musajja alina mabina manene kati zate nakwagala mukazi nga alina akabina katono kati olwedde Kasuku amabina manene kati mwagala atayagala omukazi alina amabina Gesa kitegeera nti Kasuku already has big bums. He can't have a woman with big bums. Anyana aspulani njo wano waliwo ekikazi kyajje wange kiina amabina manene ne mugamba madamu
sijja gwasooka wansi God have mercy upon us. nesikiriza mukazi kumbeera waggulu ng'azitowa gwabeera wansi kazi yali anzitidde mbuliri nyenda omwepankamu mbu musitula kati nayiga naleeta kaweyingi sikeeri ewange nsooka pima weyiti omukazi akugwira ebbeere nerikukuba mu kifu nedda saabakazi b'amabina abanene nze sibasobola kati kabuzi tugikole tutya olwedde kati kabuzi tugikole tutya aba bakazi b'amabina waliwo sitayiro ze batasobola kakoko kalogoyi nkazi yaŋŋamba mukole kaliga omukazi w'amabina amanene omukola otya kaliga banyampaawo kazi abire muli nasooka akuba ekizibu zibatange kambeere n'obukazi obutono naye abakazi b'amabina abanene mulekerawo okunyampa omukazi akuba ekizi webbu nogamba kiki kimu train y'ennambole yeeyita so we congratulate you my brother kuku wamanuerera awo tebakulimba olina portable size negwe omuntu novuma kasuku everyday ovuma kasuku novuma mukyala we mukyala wa kasuku yali akoze eki nedda truth be told mukyala wa kasuku n'abamu okumulaba mwamulabye ejjo negwe novuma mukyala wa kasuku novuma abaana be novuma jjajjawe twaba twamugenda fanga isima ovumako omuntu wamma nobaako wookoma negwe everyday novuma kasuku novuma abaana be novuma mukyala we oba okwanjula tebakuyise kati ate ovuma kwaki kyokka bovuma basirise abantu okusirika tekitegeeza nti banafu ate abantu okusirika tekitegeeza nti basiru just baba bakuleka mu ntegeerayo abantu mubuliddwa babagamba amazima bagende babakuba amasasi wano tutandike kale singa twamugamba fe tujja bagamba amazima oba mutwagala mutwagale oba mutukyawa mutukoleki omukazi w'amabina amanene ate tayagala musajja alina mabina manene kati ze ate nnakwagala mukazi ng'alina akabina katono kati olwedde kasuku amabina manene kati mwagala atayagala omukazi alina amabina gesa kitegeera nti kasuku already has big bums. He can't have a woman with big bums. Anyana asitulani njo wano waliwo ekikazi kyajja ewange kiina amabina manene nemugamba madamu sijja gwasooka wansi nesikiriza mukazi kumbeera waggulu ng'azitowa gwabeera wansi kazi yali anzitidde mbuliri nyenda omwepankamu mbu musitula kati nayiga naleeta kaweyingi sikeeri ewange nsooka pima weyiti omukazi akugwira ebbeere nerikukuba mu kifu nedda saabakazi b'amabina abanene nze sibasobola kati kabuzi tugikole tutya olwedde kati kabuzi tugikole tutya aba bakazi b'amabina waliwo sitayiro ze batasobola kakoko kalogoyi nkazi yaŋŋamba mukole kaliga omukazi w'amabina amanene omukola otya kaliga
banyampa kajabira mulina nasooka akuba ekizibu zibatanga kambeere n'obukazi obutono naye abakazi b'amabina abanene mulekerawo okunyampa omukazi akuba ekizi webu nogamba kiki kimu train y'ennambole yeeyita so we congratulate you my brother kuku wamanuerera awo tebakulimba olina potable size Brace wasuze otya? Bulungi wasuze otya? Abo byensanze omukazi wasula naye mu rumu emu. Gwe naye ani yawako munne. Awo wali filimu awo nalyoka angambe ebigambo by'abantu biyitirivu bye nnina mu ssimu. Olimba. Oyo omukazi era kati ngenda kumutematema bwenti kuba yenna muyira tenga nnina n'obujulizi. Mwanzi nateekawo essimu yange n'ensirika byonna byonna byakolanga nga bigenda mu ssimu. Tamanyi iPhone ekola etya? Yembuuza teyakusaba. Sokondeke oyo wino ye mungi nnyo njagalayo omukazi olwaleero ategeere nti ebintu ekikazi kikedde ku Sort TV kiri tuvuma nze omukazi oyo simuvumanga kunamukwedde vidiyo ng'amwegayirira terezaamu wenenye nakati abaana bava kuntaaginga mu vidiyo endala ng'agamba First Family nga bwe baabazinaazina dda awali ekituli wonna tugenda kuba forufiga mpaka ng'avudde ne yeetonda ebyaddala. Furufiga tunamuleka agenda kutumanyiira. Agenda kutumanya loze nno twenkana byagamba safu lufiga wakabi ku social media byali bya Facebook ngire emyaka emikadde kati byali bya myaka gyankaaga kati tuli mu 2024 tuyingira 2024 yes ayina gwagenda kumanyira wano ayina right evuma State House nga bamujeri mugundi mukasasa olunaku lwe yakutwala eggulu tewamusasula sente ze yagamba tewazimuwa nazimuwa kati abakubanja ekyo tukulangira nazimuwa zandanga eggulu ate nno n'okubayita nno kankubulye Franka yamala kulabanga bagezi oni gye balinga yalowooza nti batikitoka be bazze n'agamba nedda tukuba Franka biki n'ayaayaanaawo nga bw'omumanyi bwe mwatulaga buli muntu njagala ssente kuzaala n'abafuna ali eri andangira mbu ndi mwavu nze Franka neekoledde ebintu byange bye nnina teri gavumenti Franka njagala ombuulire oli mwavu ku by'olina alina kye yali akugasseeko alina kye yali angasseeko naye agenza okusanga kusanza oyina ate gwe Franka ofulufuka okwekubako yakwekubako gayagala kujjako ssente nembuuka kiraba kimuluma kiraba nzandeke yalawalampye genosala ajatuulira musani aba yakusonyiye ojja mala kuba mu kamera weetonda ebituufu yes ebituufu naye nga tona kuvayo kwetonda bituufu tetusobola kujjako mukono tetukimanyi genosali musale basajja bakisa basonyiwa naye kati tugenda kukwasa omukono ogw'ekyuma mbwe neetonze ebyo bampayiriza ate oba bakuwayiriza weetonda kino bakuwayiriza gwogambe eggwanga siru tebamanyi kyewayogera musimanyi bagasse vidiyo omuntu eyakola live neturukodinga ye kenyini yagamba mu bantu mwe tubakoledde ne temutusasudde sima ngenda kwogera ebintu mu nzite nga ikyuli bwomaye be bata ikyuli alina obukakafu nga gavumenti yatta ikyuli akakamwako mukwano twesonyiwe ate nagambye fulani nagamba oyo omukazi agenda kera kusoti naye bwakera kusoti nange nkera ku live sikubidde simu kumanca negamba bwe kiri nkugambiddewo sina kulinzaliza kuba kati abantu bagenda lowooza nti ffe bakyamu katugende ku live tetuyenge air ninako kansooke ndabaona omuwala bamuyita Kero Zeta agambye beerako beeraka emyutu ngende ndabe vidiyo ze nze kambagambe ebigambo bino kyonna mubeere nga mukimanyi oba kitya full figure ebyo byonna tuyiga abantu ate bantu bange tuddeyo ku bantu abaffe ab'enju zaffe ab'enda zaffe muve ku bantu abajja babungeeta mu bulamu bwammwe muve ku bantu mukwano gwa social media full figure sikiriziganya naye era nkolokota nnyo ku TV ya kitange Bujingo nendaba abasinga okukume omuliro mu bintu bye bino simayi yavumye genosale simayi yavumye ono be bantu bennyini babungeeta nabo wano mbwe abatwala eno n'eri abo abaana baali nnommu bajobulesi biliyoniya akina babu Kenya abawo bamuwa kapito okukola enguudo ewa Sudiru sente n'azigabira ba TikTok ne zimuggwako so bantu mmwe muve ku bantu
abantu bulijja bawaga full figure wana ate be bamukuba eri bakamaabe bantu bangeze chovola basitonda banyona bantu nze nakowa abantu chovola temunda banyona bantu bangeze temunda bana group ezo nze nakowa abantu bana abantu bana bajja babungeta kibuyaga bwabaze eno ngadde eno bwe kino bwe kiba kidde eno nga kidde eno nenga full figure era ekintu kye wakoze ekyokuvuma mukakasuku si kirungi omukyalo oyo talina lwe yali akunyeze omukolo bagwabaddeko keeki ya 5 mukolo gwabwe kirungi tebakuyise kuswala nabo so banange bwe tuba tuyina entalo zaffe oba tuyina obutakkanya tetuyingizaamu bantu bammaka omuntu ajja kukulwana paka ku bujagaali zomanyi mulimu ebintu ebinyiiza kiringa kwe kuteeka omuntu wange mu nsonga zo takunyegangako talina kye yali akugambye oluusi nebyenkola bino n'ebintu bino bye tukola abantu baffe baba tebabyagala oluusi oba omuntu gw'ovuma mukwano gwo nze nina abantu bempisaamu wano eggaali naye nga bakwano ba mukyala wange naye omuntu nenzira wano ne mukalakata nentya n'okutunula ku mukyala wange so bannange bantu mmwe muve ku bantu abatabanyeze abantu bajja kubafunako obusungu obwaddala abantu bajja kubasuulira mu masabo n'okubasiibirayo kuba ekikuvumya mukooli ovume nazaalawo ovumaani kiki mwanye naze full figure ekyo wakozeemu ensobi naye era kikuyigiriza abantu bonna abo bavubuka emiyeyo eyo gwazunga najo mu kamera gwakola otya olwaleero be bakwefuulidde so bannange tuyiga abantu baganda bange nga bwe mumanyi nti nze siyinza kuva wano nga sibagambye emirimu giri bweru era abastafeva Uganda Limited bongera obbategeeza nti akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo ng'ogikutteko ku noti 76417 oba noti 74 noti nkaga 72684 ogenda kuba bafuna buterevu beetaaga bawala n'abalenzi genda kukola ku weight nga bawaiter ne ba waitress salary $2 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ne vacation buli mwaka bakirina ne ba receptionist mwaka kola interviews era mwe bale kujjumbira visa zammwe zigenda kujja so ne zino categories endala mutwettanire mukole interviews emirimu gino gitambulirawo